Mwe ababadde balowooza nti ate Alien Skin yagenda n'abeera ng'ate awabira emisango balopa emisango ku poliisi agambye nedda nze siropangako misango sigendangako kubeera nga nteekayo basifunangako reference yonna bukyanga mbeerawo era nagamba sina kye nateekayo nagamba ate kyewuunyisa nze nabo abaana abayise n'abadooga baba bagenda ne bajja ne babeera ng'ate beegatta ku mukulu oli palaso okubanga boonoona ebintu mbamanyi n'agamba nti baba tebatandise okubeera nga batunula misango egyo baba bajja ku endinga up nga babasibye emyaka egiwere 10 ate nze losi gye nagenda ngwamu ya just mahagumu so it's okay nabesonyiwa nja kubeera nga atenzizaawo wabula nga temukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga ate ofuna notifications blo nteeka ekipya kweno channel katulebe Alien Skin ate kyagamba oyina emisango emirala oboda walopa ebyakutuusibwako okwasa waka emmotoka gyo okyagiroopye oba gyowazeesomera katobaliza bino bibyo Sikiraiminga sikiraiminga sikopureininga bishi zemberaho buki kikola buti iropangako kutuuka wano sina difference mu bulamu bwange bwonna sifunanga ku difference onfumbe fiji wakati kozi bibiso okubanga biri mu kamera kozi waga oteekawo kiki nakubaana bo bebabeera bakola kubanga nzo ndifiire gwe tuwalopa musango gwonna kwe ebyakutuusibwako emisiro tegedde kiri gavumenti oba yi kati bayuuti abo bonna bonna abaaliko bonna mbala ofunamu bazadde bemmanyiiko bazadde baabwe okitegedde kale omusango ogwobudde engeri gye bagagutapuseemu munenemu tobalamu doogo wafeere wakusala doogo talina mwakeesaloki dogo bagera bamwese apa prison myaka ozayi mama wana abazulidde ate nga nze ndieno nkyapanga mu mwaka gumu nsobola nti losi gye nfunye ya mwaka gutya kitikiza tenkyaliwo kubaga enyimba kugo kati kale oze emyaka mwenda maaso nga bankola kikono ogumusigamba ebintu ebyali byali bingi nnyo nakati ndaba emotoka singa taddamuzigo nsobendawulamu ekyayisa totutunidde ekitokubanga ogenda teekamu sente nyingi otereza ebintu ebyo anti ogambye bibirabanga ebingi nabikola kinenimabagutya Amanyi bagenze ne bamubuuza wano nti gwoba olaba osobola okuba nga mwakwataganye oba batugamba wano nsimanyi nti mwagendera waliwo bagendera wa Captain Mike Mukula okubeera nga bakwatagana namubuuza ekibuzo naga gwosobola otutabaganya oli nagamba nti nedda nagamba yes kati gwoba tosobola lwakyolooza omulala asobola otugatta maama bano bo balabika siba kati kubeera nga ate bakwatagana okuntuuza n'omuntu tusobaganye gwe notutereeza lwakyolooza nti omulala asobola ekitegeeza tutumye okukola kintu kyakokujjako ate bato yaki enyimba oba konsati ekitobo kiri nakola sente bakolesokubeera mu mirembe nebe tukola suba mirembe tukola ki kitegeeza tekukwatange olwogwagoyagala ekivu kirya kifiiza bizinesi awongera mu bizinesi zange endala zebanze nkube mundu ate nyingi bwe bali bakoyekeddeko nobeerawo nolaba omutwe gw'amawulire agwira mu luzungu nga gwagubyeko tomanyi luzungu nange omanyi muwegesi mumanyi kusaka amawulire naye bwe kibeera otudde awo nawe nolugulayo wali amawulire nawe okiriremu nga bosi ng'ate omutwe guki kyakulabirako kinobe kibeera eno ab'ekisimba ate naye osomera ba TV njate mu luzungu. Why not putting on a coat? Why what? You get ula na luzungu. Bagenze ne bamubuuza nti obaddeko ku bebe cool list ey'omwaka oguwedde naye kati osubirira okubeerako okuya guno omwaka weneebala n'efuluma omwaka ogujja. Nagamba nze gwolaba nakuba nnyo era n'enkisukka ate kati munninde guno omwaka ennyumba ntaza oluzungu era we naaba ntadde olw'Oluganda manya nja kuba mbayambye nnyo. Nzawuliza Uganda guno omwaka liko kuba siriimu kuba nagikuba Uganda n'engikola ki
nengisukka onfunye oleva otukanga waliwo okubye n'okolaki kati kyano zire endongo gyendi okutambala ziri erizi afulima biki enyimba Luganda namayagambe tu international artist guno mwaka sitalimba lwa Luganda mpozi ngamba yambye buki okulaga ndi market ya wano nagikoze abino byebisayitubira bya budde bungi esikujja ku reportinga kukebera musango tusewa abakira ibinga kiwani feed agenza ate nayogera ku by'omusango guno ogutambula oguli mu kooti n'agamba munange nange ndaba bampita nga bwenzirayo osanga omusango gunatuuka ayaloopa we tunaba tukwataganya asobola ogujjayo naye ate nga n'ekirala wakuddayo omwezi gujja nga 17 naye alabirawo nga bamugamba kati ogenda komawo luno kati luli komawo kati luli we lutyo komawo we bityo buli bwakuze bateekawo tokola booti tokola booti lwaba njinga kesi yatembe etuuka nga bagijjayo so mufunze biwedde leero nkyakomawo mpera olubeezi nkyakomawo tembera bizi nkolaki ate agambye ku by'okuloopa abaana abagenda ne balumba ewuwe ne bakuba agambye omuzi w'emisango tosobola kuloopa ba misango oba eri omuzi w'omusango tasalira muzi wa musango lwaba njinga kesi yatembe etuuka nga bagijjayo so mufunze biwedde leero nkyakomawo ndooza ate munne mmutegedde agambye omuzi w'emisango taloopa ki taloopa muzi wa misango era n'ogamba ye talina reference gye yali ataddeyo mwena balowooza nti naate kali akasimu ke twawulira ng'ayina wabula bannange naye ebyo kale ndowooza tubireke ndowooza ebyo ate tubireke ekirala mu kooti bakyagenderayo ddala emisango gikyagenda mu maaso bagenda kubeera baddayo omwezi ogujja nga 17 babeere nga ate batambuza unless otherwise avunaana we baba basazeewo okubeera nga ate bareconciling oba balina we batuukako baba basobola okubeera nga bainforminga kooti naye nga mukwano nkujukiza nti tewerabira kubanga osubscribinga likinga sharinga ate era tappinga notification bell obeere nga ogettinga notified buli wenteekayo ekipya wano ku Patricia's Latest. Thank you so much for watching. Bye bye.